Sirimba lero bino by'enjogera byankumoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo gwalina omutima gwange kakada omusajja nakugamba ebigambo bwe bityo oba omukazi nakugamba ebigambo bwe bityo banange weesunako abanga akugamba nti toddamu kweraliikirira nze ndi wuwo nolwekyo wumula lya mmere yo nywa mazigo liya weebake nze ndi wuwo wumula omutima abo nno be bagole be tugenda okubeera nga tukutuusaako abakonye mu staff omwami n'agamba mukyala we nti wumula n'omulala n'agamba mukyala we nti naawe kola ki wumula nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole omanya bampita Sharita mazima wanvu mame eyakolamu ngero oli mukala program ya kwanjula n'embaga ebeera olwa Sunday saa zibeera 11 mpaka 1 neddibwamu ate olwe Monday saawa 3 mpaka 5 leero nsinzidde waneno ku Sharita's by the way mu salon section era ba Sharita's be bakozeeko enviiri ne ka makeup n'okunyambaza era nawe omugole ali eyo tubeera tubikutuusaako byonna ebikwatagana n'emikolo tutegeka omukolo gwo gwonna gawuni changing dresses gomesi saloon video bifaananyi cake decoration byonna tubirina otuwa omukolo gwo n'owumula tulina emikolo gyaffe ebiri tulina omukyala gwe bayita Anna Hadija Kataliwa ng'agenda n'omwami we Mulindwa Jude mugagga town clerk we Katabi naye ate nga tulina n'omukolo gwa Apostle Dr. okitegedde Apostle ate nga Dr. Julius Bijirencha ng'agenda ne mukyala we Juliet Namuleme wali eri ekibale nyongera okugamba nga tetunagenda mu mikolo gyo wadde abagole balabyerabyeko tugenda kubeera nga ate tukubuulira nti bannaffe abanjovu junior school enansana wamala gy'oba otwala omwana wo asome njovu junior school enansana wamala school fees wakuteesa okitegera n'ekibanja mpola bamukkiriza ate ebintu ng'emifaliso obisangayo negamba nti bannaffe abanjovu estate eyogulayo ttaka bannaffe aba Sharita School of Beauty tutandikira ku mitwalo 10 okusomesa abaana ate nga tulina day ne boarding kale munnange leeta omwana tulwana eno ku Nkuruma road wakoma hano ngenda kugamba tutugenda kusokera ffenna ekibale Karuguza tukutuseko omukyala yayeruka alinga ettaala amasanyalaze ne gagenda yakola ng'ettaala era nga omukyala Juliet Namuleme nga yagambye nti oluvannyuma lw'emyaka 10 omwami wange yankonedde mu stamp n'agamba kankongera ebisanja bw'atyo n'agamba leka akole ki amwase omwami we munene mu ggwanga lino ye pastor wa church gye bayita fem ewa Kiso era nga ye Dr. Apostle Julius Bijirencha era nga munange omwami oyo akoledde abantu be Wakiso ebintu bingi nnyo bw'atyo yagambye mbye mbakoledde kanyongeremu n'okugenda nkyale oba nnyanjulwe gye bazaala mukyala wange n'asitula abanene omuli ba dokita abalala baganda be omuli abantu b'ennansana abalungi babeera nabo kwegamba omukolo ne gutambulira ddala mu buwangwa obw'omukama we Bunyoro okitegedde kakati omwami ye bamutuuma ye Atwoki era nga yeddira ente ey'Obunyoro ate nga omukyala ye Adyeri era nga yeddira mbogo ey'Obunyoro mukyala yambadde bulungi simukala yabe yabadde green nga green yetegeeza ebitaala bintadde ebirabo byabadde bingi n'engoye zabadde nnungi ne decoration yabadde mulungi kankutuseko omukolo guno Apostle Dr. Kajambo ate omukyala nawe nkutumiddeko nnyo mwe bali kwagala Delta TV tukole iwa From the moment jena kwekwa tanti ebyangere byakyuka kati ndi mwana wa mwami onkolete birungi nayimba onkolete birungi natema onkolete birungi nakutendanga onkolete birungi bitagambika I will praise you all my life dance for Jesus.
Kitange mulimu agirwanira entebe eriwo. Wanjiddadi kale mumpeera akamasukira tuwulire ku bigambo bye. Kitange gunsingidde ddala olw'embeera y'obudde, naye njagala okubuuza nti Omukama mulungi abali eyo ekiseera kyonna. Kata ababo tonnabawa mmere nga tebaddamu, bajja kuddamu mu lulimi lwe bategeera. Omukama mulungi abakulu ekiseera kyonna. Omukama mulungi. Bannange Yesu yeebazibwe. Amiina. Kitange yenze mutabani wo gw'obadde osuubira ku ssaawa ziri wabula n'enzija ku zino olw'ekyo ekifudde ndye ng'ate nange sikiinaako mukono, wabula ng'oyo omutenza ggulu Mukama Katonda yataddewo embeera eyo ng'ate siyinza kumuwakanya. Tekisoboka. Kusangwa mukuru sengalo ezo. Timanyire abagenyi abatweyongeraho baraba bayina ensonga baitu nkaitwe abafuma mbogo twine emirama yaitu egitubaire tutambulira kiro kya hati kandi nyo kugomya nyo tusemere kugenda nayo mu maiso. lya mwoyo mwikirire. Amina. Mukama Rwanga isaitu ntukusiima abw'ekisembo ky'obwomeezi kyotuhaire, ntukusiima ab'okutuleetera abagenyi baitu hano mweka yaitu eno, kandi tukusaba Mukama otutumire omwoyo waawe atwebembera mu byona byetulakora mu kikaro kino, aby'omugisa n'okw'abaana baitu abo batuleetere kutwoleka babe nabo n'omugisa kandi bagundagunde obwomeezi bwabwe bwona. Bintu byona twabisaba ntulawo mu Kristo ogwo Mukama waitu. Amina. Eyonjo bayita enjogeza. Achikoze Katonda Jemikolo Jinojensanga Naringa Saganga Mugama Nchiwabanuli Balutia Weruna Chango Utebe Matebeka Webana Yamakuba Kusa Sonari nakire. Tata Mugurusi otekanga bunyani nyijaho bakwata motoka bojiro lya baija kubi nange kabuza gwaketa ijuire aha abataka hano ndo bananke ekyo batya abo okusaba kwensabirege nagamba omuntu mukuru twabaze obaza naikalira aho namira enswera nagamba ndetako okunywa kano tubaze n'omiramiraho ego mukurusi omusabisa ogwo ali mwojo mulungi kandi yegonza kandi nayenda n'abantu mbojo bwe yandozire ndisenga wa mugagga yagamba senga otali basa bigere nabonaga nangamba temba akamotoka
nagarukayo gwa kabiri nabwo niko nagamba omwana ono yakuba wangeso ati nagamba Mugagga yitwa abafuma mbogo tuswerwa omuntu ono otamutayisa ate kurungi abantu abo nolesire baikare kurungi nabagenyi baitu abemereire nabo baikare ati nkwenda omwana iyo gwatambwire nawe ogubarozire akaba mwana nabo mundegere nawe kwijja kumukuleetera ati mundekere omubwire mutaito muno mundekere omukaire kataito muno murore Tusemereire okubaloola basebo. Twasemererwa okubasanga. Tusemereire okubaloola banyabo. Bayala. Musibire muta basebo. Tuli kurungi konka n'enjala yonka. Musibire muta banyabo. Mukulike nkonge. Mwebale kujja bagenyi baitu mwena. Sansenyo. Mpayo mwana wange kuyo. Wanjita mpayo kulipota abantu abo basanze otya. Kwata. Mukuru byogaba bibyo. Nedda. Byani. Omugagga atudda walinza abigaba ye yabigula. Omugagga buliwa. Iya kwata. Wenyongera simayo nkuongere ekirala. I'm all over you, all over your body, body. All over your body, body, all over you. I'm all over you, all over your body, Daddy!
Biraba kusimba okwagala okulala. Mukulu parking gye mukoze kale situganye ennungi emu ebuzeemu kubanga otunula emyaka ku myaka bw'otoolako era n'omala n'ogatta bya buseevu bannange muweeyo mukulu wabaawo atafunye nga muŋŋamba nga mmuwa mukulu afikidde olifikira ne muggulu ne bayibuli era ekyogera ayagala mukunkulembeze oyo tasaba akalulu oyo kale ayimbyemu ayogeddemu ng'avumbeera naye wanaatuukira ono ajja kuba asobola okukasaba nange kikoze nga kakodyo ndaba banaasobola okusaba akalulu wabula kansooke mukusimbira ebbanka waasa kukyakoze kwata nteera omulala bambulizeeko Mazeetani basoni bannyabo kweka amakubo ge mwayiseemu ebaza olunyolo omwana wange mbaza olunyolo musibire mutabasoni bannyabo Mwashiria mtani wasewu ni wanyo mukulika makuu unatubuuza paka kuwulira bubi omulabi oyakirike iye oye muwandiisi w'akasayija Yesu tuyizire jaji tuli kurungi mukulike enkonge n'amabaala ego tuli kurungi ayo olunyolo olubazi abongeza abalala agenda n'akulimba mbu akuwadde smartphone eno smartphone jajja kano nandika kuwadde naye olabika tolaba bulungi onkawo omulala jajja onkuliza bulungi n'onjogeza n'olunyolo ng'enjala ennuma twannange Okarole ebikubera ebikoto manya nti ebisasanja kutangira kuwuka Ondaba bakuwerekeddeko nga baddayo Okyalaba okwanjula n'embaga